Gye buvuddeko gavumenti yayisa etteeka erikugira abantu okufuuwa segereeti mu bifo by'olukale ng'erimu ku makubo okuwonya abatakozesa sigala okukosebwa. Okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole kino Emmanuel Mbangizi agamba nti gavumenti ebadde egezezzaako okuteekawo amateeka okulwanyisa taaba ono n'ebiragalalagala ebirala kyokka omulimu gukyali munene ddala. Gavumenti ebadde eyambye ng'etteeka kati nga ku taaba eritaddewo batuyambe baleete baveeyo n'etteeka ku mwenge naye ate kakati etteeka bwe liba livuddeyo baliteekese mu nkola. Ate n'okuteekesa mu nkola nakwo olaba nga kulimu era obuzibu kubanga kakati ennaku zino mulaba ebintu ebyepoliisi ebigenda mu maaso. Abantu abamu abo abakwasisa amateeka nabo bakozesa ebiragalalagala bino. Omuntu omulabira ddala n'olaba nti omuntu ono tali yekka. Kati gavumenti etuyambe nti amateeka egasseewo naye ate bw'emala okugassaawo era egateekese mu nkola. Wabula ategeezezza nti bakola kyonna ekisoboka okusomesa wamu n'okuyamba abantu naddala abavubuka okuva ku bidagaladagala naye basanze okusoomoozebwa mu bintu ebikozesebwa nga kaakano basaba gavumenti ebayambeko. Dr. Sekide Emma omu ku bajjanjaba abantu bano agamba nti bakizudde ng'omuntu okozesa ebiragalalagala kivudde ku butaba na mirimu, obutamanya bulabe obuli mu kunywa taaba n'ebiragalalagala ebirala era nga basinga okubeera mu ttuluba lino be bavubuka. Buva nnyo ku bantu okubeera nga tebalina mirimu. Bbula ly'emirimu nalyo kizibu ky'amaanyi. Abantu bangi bali idle n'abali mu mirimu tebali meaningful employed. Emirimu mitono ate nga dimandi yagyo nnene ate abaana we bali kati nga bw'omanyi population yati abantu abasinga bato bali myaka egyo gikola naye tewali mirimu. Bw'atyo awanjagidde ekitongole kya poliisi okutandika okukebera abavuzi b'ebidduka kubanga abasinga bamala kukozesa biragalalagala bino era nga kye kivuddeko n'obubenje okweyongera ku nguudo za Uganda. Abakulu abali mu bya transport poliisi ennaku zino ngirabye nnyo nga evuddeyo nnyo olw'obubenje. Sirowooza nti balina ekyamaanyi kye bayinza okutuukako nga tebakoze ku kintu kya kunywa mwenge na biragalalagala ekikoola n'akaveera. Abavubuka abo abaami abo abavuga kati zibeere booda abeera avuga naye ng'akaveera ke kali wano wala gyoyo owa Tot Park. Abavubuka bangi abavuga booda bakozesa wala gyoyo. Abantu abasinga tebamanyi bizibu biri mu kukozesa biragalalagala kati nno biviirako obwavu okweyongera eri omuntu abikozesa, obumenyi bw'amateeka wamu n'amaka okusaanawo. Abantu baffe okumanya kwabwe kutini nnyo oba kutono ddala. Okumanya okukwataganira ddala ku biragalalagala bino. Okusookera ddala abantu tebamanyi nti bulwadde. Ekirala abantu abamu tebamanyi nti ebintu bino bya bulabe. Tenywa Isaac ku lwa WBS Amasunsule.